Kale, ayo receipt joraba ya kibina ki National Unity Platform eranga amachago lunaku olwalero omukyala Spice Diana awo bahajala namukwaya akedde kusasulira bannayuganda abali stranded mu United Arab Emirates oba abali e Dubai eyo nga bali stuck abaana bana abagulidde tickets ezisobola okubakomyawo. Ajukira nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ayavaayo n'atongoza campaign eno ey'okubeera nga akomyawo abaana bano abali stuck mu Buwarabu eyo naddala okusingira ddala abali mu Dubai. Awo wennyini wensose nkusaba video gimpeleka like ate bw'omala ogilike nga nkusabye abotyo subscribe nga ku channel Viki exclusive ebisigadde ngenda kubeera nga ate nyongera okubikutegeeza. Neseeka matovu alomba dduwa kumwe abalina ebizibu ebyenjawulo era ebibasumbuira ddala. Ngenda kuyisizaamu katini nnyo ku kwebaza kwa Bobi Wine ne communication ebaddewo oba conversation gyafunye ku ssimu nga amukubidde Spice Diana amwebaze. Spice Diana kino kye kimu. Anyway, lwaki kambasomeremu katini nnyo ku nsonga za Bobi Wine nga bwabadde ku ssimu n'omukyala Spice Diana oluvannyuma lwa Spice okukonfaminga tickets nnya ez'abaana ab'obuwala bakomezebwe wane mu ggwanga Uganda. Kati ndoze embeera katugitwambuze bwe tuti. Awandise bwati, this morning this beautiful sister of mine as in a real sister, Spice Diana just paid 4 Ugandan girls to return from slavery. Amucho amachago lunaku olwalero Spice akedde kusasulira abaana bana bakomewo okuva mu buddu. When I called to thank her, she was like, come on brother. Wamukubidde simu Spice agambye like, yeah, come on. I did that for myself and fellow women. I gave myself an earlier birthday gift. Mubufunze Spice Diana kyekino ekirabo ekyamazaalibwa kyakedde okubeera ng'oboolyawo ayeewa kwe kubanga aleetayo bannayuganda bana okuva mu buddu. Kyekirabo ekyamazaalibwa kyakedde okwewa. Mu ngeri eyo era how I wish we had more human beings like you in the world who find satisfaction by doing good to other people. Singa Bobi Wine agamba eggwanga oba ensi erimu abantu abafaanana nga Spice Diana abasobola okuwaayo okuyamba abantu mu bufunze nga tebeevuddeeko bokka mu mbeera ey'omutima omulungi oba okufuuka abantu abalungi. Ye mwami Kyagulanyi n'obubaka bwe bwasobodde okubeera nga ayogera ne Spice.